أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما القائل إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار أبتو قبل kumisomo jaffe barakallahu fikum saba Allah basasule musera okubera nti temuva ku Rawda Islam Media nga mutambula wa munaffe tuli ku muteeko ejamalogo abantu babaloga amalogo twalaba omuteeko ogw'eddogo eryawukanya ne tulaba omuteeko ogw'oku bagita pressure of love omuntu okumuloga ayagale ngero laba enjagala gyeyagalamu yaki ya ddogo ne tujja ku muteeko ogw'obwavu abantu baseeseetuse okuva gye baali nga bakka busi okutuuka ku ddala ly'obwavu naye ng'ekibaseeseetula malogo ne bamuwola baganda be ne bamuwa emiliyoni n'emiliyoni n'ateekamu motoka gyatise yabika emipiira bwagenda okubankinga sente aziteeka ku layini nfu kitegeeza nti waliwo pressure eddogo okulaba nti likusika likutwala ku sayidi ey'obwavu genda okukakkana nga ggoolo yaabwe ey'okwavuwaza etuuse olwaliro tugenda ku muteeko gwe bayita sihiru al marad eddogo nga lirwaza omuntu alina ebiyungo Allah subhanahu wa ta'ala bye yamuwa byonna sitaani terinaako kiyungo kyeyinza kulemwa ng'oggyeko ebiyungo ebyo twongerako n'ekitundu kye tugamba nti omuntu bayinza omumuloga olulimi byabadde alina okwogera ne bikyuka kitegeeza sheetaani ejja neewamba olulimi lwe ne bagamba twali tusubira mu kkooti agenda kubanga amulumiriza nti mutuufu yamulaba kati ate agaye butamulabangako abadde ki bantu bana ne bakwata ku mitwe mu kkooti nga bagamba nti badde tulinda oyo agambye teyamulaba kaweddemu naye nga kiki nti bakutte asaari oba obuwufu bwono ne bamanya nti yagenda okuwa obujulizi ne babuteekako ekitonde bwe kijja ne kituula ku magezi ge n'olulimi ne kiruwamba n'ayatula biri kyennyume akagoba ne kaggwamu ne bagamba nti awa agambye tamulabangako musango gwejjeeredde ne bamuta so nga yaliwo ngeri abadde azze kuwa bujulizi nti yalaba n'ekkala y'essaati gye yali yambadde n'empale bwe yali efaanana n'ekitundu we yali naye byonna sitaani ebizingazinga n'emuwamba n'ayogera nga bolaba nti tayimu etuuka ng'omuntu agenzewo musawo muganda ne banyumyamu awo gyebaleko jjajja tuli bulungi tayimu bwetuuka ng'emmandu erinnye jjajja akyuka ngenda okulaba nga eddoboozi likyuka muzzukulu watuse dda genda okulaba nga n'amaaso gakanuse ng'olwo sitaani ewambye olulimi n'entunula ngenda okulaba nga taliiwo nuga nti tubadde tunyumya ono muganda wange naye atampita atya muzzukulu kumbe olwo waliwo alinnye ku jjoba bw'alinnya ku jjoba n'awamba olulimi n'amagezi gonna olwo n'atandika okwogera by'ayagala kati ebimu ku biyungo mwanadamu byaba nabyo ebingi batera okubiroga bayinza okukuloga olulimi naam eri abaddu bye baloga amaaso nga yazaalibwa alaba n'akula nga alaba tayimu n'etuuka ebyokulaba n'abivaako omuwala bamundeeterako awo bamugjeeyo yiganga bamutwala kuwummula bamutwala alaba genda okulaba nga taata we bamukubira munnange omwana takyalaba kumbe eddogo eriri eri era bwe bamuleeta tumiisaako amazzi ga lukuya ku maaso ne tumusomererako yava waggulu ku madaala nga ajja kkirira alaba wansi abafiriji ne bagamba nti iye siyo ne yayise wano nga talaba kati ate alaba kati kitegeeza nti eddogo balita sihiru al marad eddogo erirwaza lisobola okulwaza amaaso omuntu abadde alaba era bangi abazaaliddwa nga balaba
buli omusiŋŋaana nga amaaso gakaziba aba mwangu wa kujjanjaba mu nzijanjaba eno ey'obusiraamu. Teekako sisimu ya rukuya shar'iyya genda okulaba alhamdulillah nga zzeemu n'alaba shitaani yejja n'eteekako ekifu. Era mu bashiri kwabo mulimu bakweka eddogo mu njala muno abaloge ng'ogenze mu bakafulu b'amalogo bakweka eddagala mu njala muno baba naatera okuyitako agira ati kitegeeza lifuumuka okuva mu njala nejjo litomerera mu mpewo ng'aliraamiriza genda okulaba tokyalaba khalas. Bino byatadde era abaganda bw'okuza enjala baga nti ziringa ezaamuwabutwa. Muwabutwa edda yakwekanga obutwa mu njala muno bwe yatuukanga okutabula ebyokulya oba ebyokunywa ng'agira bugiza ati naye nga temwalabe nga alina kyaleese naye bwe yatuukanga okugira ng'agira ati akunkumula enjala zino zivaamu obutwa bwe buli abantu ne balya ne bafa. Ng'oggyeko olulimi baluloga, amaaso bagaloga, abantu baloga obwongo, omuntu n'aba nga takyategeera n'atuuka okuba nti atambula ajjamu engoye n'atuuka okugenda ku kasasiro, obwongo baba babuloze, tandika okusula ebweru, ayambala bikyafu, tanaaba, tayagala bantu. Bw'aba yakabitandika mumwanguyire mumujjanjabe mu nzijanjabe y'obusiraamu ogenda okulaba nga alhamdulillah ateredde. Naam, wa minha eriyo abaddu abaloga emikono gino nga paati esooka bayinza okukuloga kugaba nga buli kyokwata kugaba bugabi ne weemalako ne ekigendererwa kiki okalire. Ne wabaawo gwe baloga nga yo lyamuloze kuba nti talina kugaba si kubi tonkootinga obubi wabula ekigero omaze okukola nti jjako omutema gw'abantu babeeka gabako, so si kugaba n'abeeka babulwa ekyokulya. Kuba Allah alumirirwa nnyo abantu bo bano entuyozo abantu bo baziryeko. Kati eriyo gwe baloga emikono gino ng'omulamwa kiki kukodowala tata kantu tata muzibu nnyo. Nabawo gwe baloga ate okuta nojja kuddoga eddala abanadamu mulimu be baloga embuto nga lulina kumuluma bulumi. Musajja n'akozesa eddagala erya kika kiwaapi, ne wabaawo mukyala gwe baloga nga ye bamuloze butafuna lubuto. Abo bangi bali mu kisaawe ky'abakyala batagadde bazze naye nga tabbu kitaani bagireeta nekwatagana n'omukyala ono nekwatagana n'omumwa gwa Nabaana, ekwata sipaamu z'omukyala ez'omwami nga zizze nezijjawo neggala omumwa gwa Nabaana, teri kufuna lubuto. Ne bagenda mu badokitaazi ne babakebera mugamba amagi oyina mangi wabula katukuwa eddagala erigasembeza. Oyo abakatemba okuva edda nedda tewabangawo eddagala lisembeza magi g'abakyala, teryalingawo. Abakyala bazaalanga olw'ensonga omwami ajja n'aleeta sipaamuzi zirina ekiseera kye zimala mu kifo wano nga zirinze eggi ly'omukyala, piriyodi eba nnene. Ithan tugamba nti mulimu omukyala gwe baloga obutafuna lubuto, nobaawo eddogo eddala ng'ate ddyo bw'aba alufunye kulumusibirako ne lutuuka okuyitako piriyodi. Ali myezi 9 we yalizaalidde mwaka gumu n'emyezi 3, mwaka gumu n'emyezi 10, mwaka gumu myaka genda kulabanga waliwo gwe bagamba ekawo empeyo nga balumusibirako emyaka 3 lugenda 4. Bagenda mu sikaani balaba akaana katono kayo naddogo. Eriyo be baloga nga ye omwami talina kwegatta na mukyala, ngebyokwegatta kiki omwami lwaba afunyemu olungubanguba anafuwa ne bajjawo n'apatayiti. Eryo nalyo ddogo batera oddikozesa wakati w'abafumba ababiri ne babakutulako laavu okutulako apatayiti babeerawo nga tebitegerekeka. Nobaawo eddogo nga ddyo sisitimu yaalyo tuli ku biyungo banadamu engeri gye babibalogamu. Neewuunya nti waliyo eddogo ng'omwanadamu abadde n'akabina sitaani nejjeekakwata ng'omwami takyakalaba. Nakyewuunyizza mu kunoonyereza kwendiko nga bw'aba ye kennyini olusaana abo baakola kinga akalaba, ne kasita amala okwambala engoye ze naako neeyambalira bbanga bba takalaba. Ng'era bwe kiri
sitaani zijja ne zeebaka oba ne ziwumbako feesi y'omukyala. Omwami buli lwamutunula alaba omukyala ali agiri, Allah nga mubi okamala obumazi. Naye omukyala bw'abeera mu ndabiro amaga nti bba wange n'atampaanako ka feesi kano ke nnina, ddogo eriroga feesi y'omukyala ono nga ye bw'aba yeraba alaba mulungi ate bba mulaba nga aa. Kati buli paati ya mubiri gw'omwana Adamu erogebwa, bagiyita sihiru al-marad. Ne mubaamu Sheikh nga bw'annyonnyola wano, alamu daim fi adwi min al-a'dha'i, omuntu ayinza okulumu ekifo ng'awulira peyini, alamu daim, obulumi nga bwalubeerera, yawoza wano wannuma oba mutima oba mugongo oba kugulu, obulumi nga bwalubeerera. Ojja kusiŋŋaana nti mulimu abaddu ababeera nti mugongo gwe gulwadde, abalala lubiriizi, abalala linnyo, abalala naye nga byonna bigwa mu sihiru al-marad. Kaifu yutimu sihiru al-marad? Ojja kwesiŋŋaana ebiseera ebisinga obungi endwadde zino zijja ne zitutuukako n'ogenda mu bwe tuyita abakugu, bakuggyako omusaayi, bakuggyako amalusu, bakuggyako buli kimu, naye nga tebalina kye balaba. Hakkan tebasobola kulaba sihiru, tebasobola kulaba ddogo eriri mu bbeere erikuluma buli kaseera eritujja, era bafundikira bakutadde ku macupa ne bagamba infection. Infection yendwadde eriwo olwaleero, nasalullah alafu wal afiya. Era osingana nga baganda baffe bangi banywedde alakala, Mukama n'ayamba kookoliro okwo naye nga amaanyi gagaanyi, n'akulaga bukuleeti bwanywedde. Eddogo terikwatagana na power, man of power. Man of power Katonda yagigaba through emmere gye tulya, n'olya ku mugo, n'olya ku kasooli, n'olya ku bino, Allah n'atetenkanya okukakana nga akuwadde ekirungo. Naye kati ogamba nti oteekemu amaanyi, bangi bagataddemu naye olw'okuba mulimu eddogo. Eddogo liri bamugamba nti buli lwatunula bw'ati ku kyagenda okuba ng'akozesa embeera eyo, nga ddogo lisituka, appetite ng'ebula, ng'omugongo gumuluma, ng'omutwe gumulumirawo, ng'abivaako. Okuba ng'akozesa embeera eyo, nga ddogo lisituka, appetite ng'ebula, ng'omugongo gumuluma, kati baliyita sihiru al-marad, eddogo nga ddyo lya bulwadde. Era gendako mu malwaliro mangi ojja kusiŋŋaana nga bambi baddokita nabo obwongo bubeesera. Muntu azze mugagga abagamba olubuto lunnuma, bakebedde buli kimu, olubuto lulamu. Kati bamugamba nti tolina wakuluma, kiba kibaleetinga down okulaba nti kati muzudde ki, nze ndi mulwadde ate mugamba siri mulwadde. Kati okuba nti basigalamu kali ak'obwa dokita ne bamugamba olinamu infection. Kakati kyetuba tukola katukuteeke ku ddoozi eno n'eno, olwo baagala okumunyaga ne bamukuba amazzi ne bateekamu panado ne batabulatabula nga sisitimu yaabwe nga bweri. Temunfuna bubi basawo kuba bye mubikola, nga ddala mutuufu omuntu ekimuluma tekijjanjabiddwa. Lwaki? Tikasita mu kulagula kwammwe kuyita kulagula. Lwaki? Bwe mugenda mu laabu mba mugenze balagula, kasita mugyayo omusaayi ne muguteekako ne muteeka mu makiini eri ne balaga obuwuka, awo bwe mutandikira ne mugamba obuwanvu bwe buti malaria, obumpi typhoid, khalas ng'owandiika ddagala typhoid. Kati ekyuma kino ye mulaguzi we yakuwa formula k'ogenda okutambulira, si bwe guli. Ne kati tugamba nti bw'olaba nga temuli, wandiika ogambe nti endwadde ekuluma sigiraba, ge mazima. Sende nazze zikola nzaagala naye endwadde ekuluma sigiraba, aga amazima gabaluma, temusobola gwogera. Ithan ne tusigala nga tugamba nti omusiraamu yeebereremu mu mbeera esingako obulungi. Tugamba nti taqra alayhi arruqya 3 marrati, singa ozuula abantu abafaanana bwe batyo, enzijanjaba ebeera etya? Enzijanjaba eno Sheikh gyatuwa gamba number 1, soma musomereko ku ruqya okumala emirundi 3, fa idha sur'a tu'aliyuhu kama dhakarna anfan. Bw'olabanga embeera omusomereddeko shitaani ne zivaayo ne zoogera, kwatagana nazo osobole okuba nti omujjanjaba tuuka ku nkomerero. Idha lam yusra walakin shu'uru, singa aba
tayolesezza mbeera yonna yakwogera kwa sitaani naye ng'akyalina obulumi tusajjula lahu asharita musomere ku siddi oba ku memore y'essimu ye al-fatiha ayat al-kursi ne surati ad-dukhan wa suratu al-jinni wa kiswaru surati wal ma'udhati ne sura zino ennyimpi falaki nas ne kul huwa allahu oziddi ngano zisomera ku siddi oba ku memore omulamwa abiringa aziwuliriza daiman ajja genda okulaba nga yali alumizibwa ebbeere obutawona nga Allah alitutte ajja genda okulaba yali alumizibwa oba mumwa oba kiki bi'aunihi tabaraka wa ta'ala tukra alayhi hadhihi ruqya ala zaiti habati sauda funa zaiti habati sauda osomeremu ayati za ruqya wa ta'muruhu yudaliku biha jibhatahu wa makanul alam yesimulingako mukyenyi n'ekifo awali obulumi zaiti habati sauda amusomeremu ayati za ruqya asimule awamuluma asimule awamuluma min jasadi sabaha wa masaa kumakya ki n'olweggulo bi'aunihi tabaraka wa ta'ala tujja kweyongerako tetunaaba nga tuzzeemu tugende ku sihiru al-hakimu eddogo ly'obugumba insha allahu tabaraka wa ta'ala tusaako emisomo egifaanana bwe giti tujja kwongera okugaziwamu awo we tuvudde ku sihiru al-marad sihiru al-marad atandika atya era bufaanaganako nga bulaba nti omuntu asobola okukuleetera ebyokulya naye nga mulimu eddogo n'olya from nowhere n'otandika okulumizibwa olubuto oba byakunywa tubula kirungi okutunulira ebyokulya byo n'ebyokunywa bivaawa okuuma omubiri gwo okulaba nti enkya tofulumya nsimbi n'okufuuka wandwadde wa barakallahu fiikum sigadde ndi Amiri Mandera ku 0702632289 ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.